olwaleero Palm Sunday. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa kuna omwaka 2023. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe nalonda ate nga naawe gwe walonda. Bw'ati bw'avuddeyo okujaguza Palm Sunday oba olunaku lw'okunyeenya Matabi. Agambye bw'ati pulezidenti wange, pulezidenti wo, pulezidenti waffe. Agambye tugenze mu kitabo kya Psalms olunyiriri olwa chapter 23 okuva kanyiriri ak'okuna okutuuka kanyiriri ak'omukaaga. Nti newankubadde nga mpita mu biwonvu mu bisiriko era nga mpita mu kizikiza eky'olumbe, ekizikiza eky'okufa, eky'okuttibwa Nakyemalira Yoseeri Tibuhaburwa mutabani wa Kaleekyezi, sijja kutya kibi kyonna era sijja kutya magombe era sijja kutya kufa. Kuba nkimanyi gwe Mukama Katonda nnyini bulamu, kabamba ggulu na nsi, awanirira eggulu okutali mpagi, atonnyesa enkuba emisana n'ekiro, ayakisa omusana mu nkuba ng'etonnya, gw'ayakisa omwezi ekiro, gw'aleetawo enzikiza, era gwe ayakisa emmunyeenye buli lujjo. Siyinza kutya kufa kuba gwe nannyini buyinza, gwe ggulu ddene lugaba namugereka. Gwe Mukama, gwe Kabaka, gwe buyinza, gwe kitiibwa, emirembe n'emirembe. Amiina. Era gwe onzikakkanya, gwe onzizaamu amaanyi, gwe ssuubi lyange, gwe nnyini buyinza, era gwe buyinza bwange, gwe maanyi gange, ku gwe kwe neesigamye okumbudaabuda kuba ombudaabuda bulijjo. Mukama, 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 Mukama. Olwo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Pulezidenti w'eggwanga Uganda yakoowoola ng'ayita Mukama nti Mukama, 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 Mukama Taata, gwe Mukama, gwe nnyini ggulu na nsi, gwe eyatonda ensi eno, gwe nnyini kitiibwa, surely godliness, gwe Katonda w'abakatonda, gwe Katonda ddala, gwe nnyini kitiibwa era gwe ow'ekisa, gwe ngenda okugobereranga ennaku zonna, emirembe n'emirembe. Amiina. Era nga nja kubanga wansi wa nnyumba yo buli lunaku, nja kujjanga mu nnyumba yo buli olukedde, nja kubeeranga kumpi awo w'oli, siri kusuula, kubanga gwe Kabaka, gwe kitiibwa, gwe ow'obuyinza, gwe nnyini ggulu, gwe nnyini nsi, gwe Kabaka w'abakabaka, Katonda waffe. Siriva w'oli, siri kwekyusiza, siri kulyamu lukwe, ndibeerangawo kumpi w'oli, siriva ku biragiro byo, ky'oliŋŋamba kye ndikolanga, ky'onoŋŋamba nja kikolanga, ky'onontuma nja kugendanga, kyonna ky'ononnengezanga nja kukirengeranga. Ky'owantuma okulwanirira abantu bo, Bannayuganda, bannansi bannange, abatali bagwira, abaazaalibwa wano ku butaka era nga tuli baana ba wano, nga waliwo omugwira eyajja mu nsi yaffe ne tumuyamba, ne tumutaasa, ne tumuwa engoye ez'okwambala,
ne tumuwa ekyokunywa, ne tumuwonya empewo, ne tumubikka, ne tumuwa ew'okusula, ne tumuwa n'ettaka azimbe azaalirewo abaana, tubeere wamu naye, ne tumufuula omu ku ffe. Omugwira atufuukidde ekyenyinyalwa, omugwira atufuukidde ekizibu, omugwira atufuukidde olumbe, omugwira atufuukidde omugogge, omugwira atufuukidde kitaffe olukokobe. Buli kyaffe akiwuuta. Bw'asanga enva ku kyoto ze tufumbye nga zaffe nnaazirya bw'omu. Bw'asanga nga tufumbye emiwogo gyaffe oba emimmonde gyaffe, taata girya bw'omu. Ate bw'akkuta ebifisseewo ng'abisamba abiyiwa mu ttaka. Ono wa mutima mubi, wa mutima mukyamu. Bw'atusanga ng'enjala etuluma nga tunoonya ekyokulya, nga tugenzeeko mu nnyumba ye gye twamuwa ffe, gye twamuzimbira, okumugamba nti ssebo enjala ng'etuluma, batugambye ggwe wayiye emmere yaffe, lwaki wayiye emmere yaffe? Ono tagambwako ye tiwabulwa, tawabulwa. Agezaako kimugamba ng'aggyayo ekyasi, ng'aggyayo ekitala, ng'amufumita omutima, ng'omusaayi guggwamu, ng'ataamala amulya ennyama. Taata ono watusindikira musezi. Ono alya ennyama y'abantu. Asse abaana baffe, asse baganda baffe, asse bannyinaffe, asse mikwano gyaffe, asse ab'oku lusegere n'abatuli ewala. Abaana bangi baasibye makomera awatali musango lwa kuwagira nze Kyagulanyi, lwa kuwagira nkyukakyuka mu Uganda yaffe okufuna ensi empya. Abaana abawamba buli lukedde, abaana ababuzaawo buli lunaku, abawambira mu ziddulooni. Taata n'ababuzaawo ne tubanoonya nga situbalaba. N'olwaleero bangi, abaana abasoba mu 100, abasoba mu 100 babuliddwako amayitire. Tumanyi nti bangi battibwa ne babaziika eyo mu bisegguusi, era nga waliwo n'akatambi taata ke twalaba nga bali mu kuziika baganda baffe, bannyinaffe, balwanyi bannaffe eyo mu bitundu by'Enkole nga babajja eno Buganda, nga kuba bawagira enkyukakyuka, baabawamba n'abatulugunya ne bagaana okwogera ekituufu nti tebagenda kuva ku mulamwa, ne balayira obutava ku mulamwa. Abaana b'abandi babatta, abaana b'abakazi babatta, babatikka kuziika bangali nga babisseeko ettundubaali, ne bagenda babayiweeyo mu binnya mu geto eyo mu bitundu bya Nkole, mu bisegguusi, mu bisaalu, ne babaleka eyo ewatalina wadde ajja kubanoonya, wadde ajja kubayiwako kataka omuntu waabwe, wadde ajja kubalimako oba okubakoola oba okubakuba ekiwero. Abaana b'abandi babattira obwereere. Taata bituluma, kubanga eno ensi ggwe wagituwa, eno nsi yaffe, wano we waka situlinaayo walala. Bo balina ewaabwe e Rwanda, akunze nkataddemu bo balina ewaabwe e Rwanda, naye ffe waffe weewano e Buganda, weewano e Busoga, weewano e Bunyankole oba Enkole, weewano e Tooro, weewano e Bunyolo, weewano e Padere, weewano e Kitigumu. Wano we waffe, tetulinaayo waffe walala. Bo balina ewaabwe e Rwanda. Kati ffe tuddewa taata tuddukirewa? Gwe watuwa amaanyi n'otuggya mu bangi, n'otusitula, n'otusaba tulwanirire ensi yaffe, n'otusaba tulwanirire obuyinza bwaffe. Twerwaneko, twegobeko abannyanfuusi, twegobeko abagwira, twegobeko abo abatatwagaliza, twegobeko ab'effitina, ab'emitima emibi, emitima egy'ekinyanya, abo abatemu. Taata tukoze buli ekigwanidde, taata tukoze buli ekisoboka mu maanyi gaffe n'embuyinza bwaffe. Kati ebisigadde biri eri ggwe, gw'oba otutaasa. Embeera yonna gy'omutwaliramu tujja kusanyuka.
oba otuwa amaanyi n'otuwa ebyuma n'otuwa obuyinza ne tukekesa ennyago paka nga tumugye mu State House nga tumukutte mulamu oba mufu, taata gw'oba oyogera bwogezi emyoyo gyaffe ginaawona. Oba okitukolera mu ngeri ya sayansi n'omutugumbula ekiro nga yeebase bugenda okucyangaza okuka yafudde, ate si yekka n'abafamire ye bonna bugenda okukya bazuukuke nga bafudde, oba okitubalidde oba otukoledde kinene taata ku lunaku luno olwa amatabi, olunaku luno olw'okunyeenya amatabi taata, oba otuzaawudde oba otujje mu nsonda z'ababi n'otuteeka mu nsonda z'abalungi. Ffe baani b'oba owadde ekitiibwa taata? Bulijjo si ffe tukulagira, si mulimu gwaffe okukulagira, wabula tukwebuuzaako ekirina okukolebwa, neera tukwebuuzaako nga tukusaba otutaase otuggyeko omugogge. Taata gw'omanyi gye wagujja, tuyambe oguzzeeyo, naye abantu baffe baggwaawo. Ensi yaffe esaanawo, ensi yaffe esebengerera, tetulina musango gwe twazza, wabula ggwe yatutondera wano mu nsi ennungi n'otuwa amagezi agasukkulumye ku g'abalala. Naffe sekwali kwagala kwaffe, wabula kwali kwagala kwo, era olina ensonga lwaki wakikola bw'otyo. Bali n'obawa omuggo, buli kye bakola nga bakozesa muggo, ffe n'otuwa amagezi buli kye tukola nga tukozesa bwongo. Kati bo bewawa omuggo bwe bakwata ku mmundu batta bussi buli muntu. Ffe bebawa obwongo tukozesa obwongo, naye obwongo bulina ekibusinga amaanyi ze mmundu. Kati ggwe nnyini ggulu, nnyini bulamu, nnyini nsi, kitaffe taata, ggwe olina okutujuna, ggwe olina okututaasa, ggwe olina okutugobako bano abasajja olumbe fugge, tufune ensi ennungi mwe tuneeyagalira, mwe tuneesiimira. Nze nsimba ekkuuli, siyinza kuva we wandagira kuba taata, ekkuuli ndinywezezza, ngenda kulwana, nwanire ddala paka nga nnunudde ensi yo. Naye nkusaba ompa amaanyi, nkusaba onnuŋŋamye, nkusaba ommulisize mu maaso gye ndaga, nwanire abalabe bange kuba nze sibamanyi, abandi okumpi naddala, abandi ewala mbasobola, naye abo abanneetoolodde taata nnyamba balwanyise oba mpangulire. Abo abalina enkwe abasindikibwa okummalawo, taata gw'oba obalwana kuba nze sibalaba era sibamanyi, naye abo abandi ewala mbamanyi, abo nja balwana, nja kufaafaagana nabo paka niiru ku ttaka. Kati nno ssebo taata, ku lunaku luno olw'amatabi, olwa Palm Sunday, nsaba emikisa gyo eri nze, eri famire yange, omukyala n'abaana, eri bannayuganda benkulembera abanteekamu obwesigwe ne bannonda nga wadde emmundu yatuwamba. Taata, nsabira bannayuganda baddemu amaanyi, bannayuganda batunule enkaliriza bamanye omuwendo gwabwe n'ekitiibwa kyabwe. Bannayuganda bamanye nti tewali agenda kuva bunaayira ajja abalwanire okuwangula omulabe, ajja abawuggyeko olukokobe olw'abazinda, nti omuggo oguli ewa munno tegugoba ngo. Ffe nnyini, ffe tulina okukwata emiggo egyaffe gye tulina mu nnyumba eyaffe tugobe ngo eyazinda ekyalo. Ate nga tukisobola, muliraanwa kwata omuggo, naawe ow'emmanga kwata omuggo gwo, naawe ow'ekyengulu, ow'emmasekkati, owa wakati naawe gukwate, n'oweeri ku lusebenju, n'oweeri ku lusalosalo naye akwate, n'oweeri wansi mu kikko naye akwate omuggo gwe. Ffenna tulumbe, ekisaka kiri mwe mutudde ngo, eri embuzi zaffe, eri ente, eri abaana baffe, eri abakulu, bakyala, buli omu emulya,
kati twekembe ng'ekyalo tukwate buli omu kyakutte tulumbe ffenna mu kibinja si kinna kimu waba onoogenda omu ng'ejja kutulya etumalewo naye tugende lumu ng'ekyalo tuzinde ekisaka ekyo tukyetooloole tukiteme bwe tukuba engo amagezi gajja giggwako ejja kunoonya weeyita nga teraba paka nga tugikubye emiggo ne tugitta oba ne tugitemaatema ne tugijja mu kisaka ekyo ekyalo kyaffe kiddemu essanyu. Essaala ya leero ey'olunaku luno olwa Palm Sunday olwa kitaffe mu Katonda Yesu Kristo bwetyo bwegenze ya mukulembeze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ng'agamba nti mufubeere ne Sande ey'amatabi ey'emikisa mwenna mikwano gyange nassaako omukono Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Pulezidenti wa Uganda eyalondebwa.